gwali eyo nga oli mu lutalo lwa kunoonya ssente era nga wakatandika okukola ku ssente, atandise okubanga amaka, wakava mu kyalo otandise okukwata ku ssente, otonna wasa mukazi, tonnazaala ku mwana, tonnamanya na mukazi abonyaabonya atya okumubeeza mu bulamu bw'ensi eno. Nabwe kityo gwe yenna atandika okupanga obulamu bw'ensi eno, tewalisaanye buno ebigambo bye ngenda okugamba obiyiteko, biringa bina. Ekigambo ekisooka, tutolaalaasa ssente z'ofunye mu bulamu bwo, tokikolanga mwana wange. 2, tolaalaasa pulaani zo ez'omuggundu z'olina mu maaso. 3, tobuuliranga banno ebizibu by'oyitamu mu maka go nga mu bantu abo tolina gwe weesiga. 5, tokwatanga wa luganda lwo n'omukkiriza okubeera nga yakusalirawo ku nsonga ze ez'omu maka n'ebirala bingi olw'obufunda lw'obudde. Toogedde ssente z'ofunye mu lunaku oba z'owafunye, kyo kigambo si kirungi, tokikolanga, kuba teri muntu akwagaliza kubeera na kalungi mu bulamu bw'ensi eno okuggyako mu maama wo oba oliawo ne kitaawo. Ekyokubiri, pulaani yo gy'olina mu maaso osobola okigamba omuntu nti ndi wano nfuna kasente nga zeewali edduuka, oli landlord annyongereko luumu eri nteekewo weekyenteekawo, ye n'akyanguya n'akissaawo oba n'okukulemesa ne bigootaana. 3, tobulira muntu mukazi wo gw'ogenda kuwasa kuba teri agenda kuwa kisembayo ku mukazi wo. Mmwe ababiri mmwe mwemanyi okusinga abalala abali ebweru. Kyekimu era kyekugambye, tobuuliranga bantu bizibu bya famire yo, kuba mu bobuulira tomanya oba kyagenda okugamba kikuma maka oba kikulemesa nga yagala dda waayingirira okulemesa amaka go. Tulabe bangi ng'omubuulira ebizibu by'amaka go n'akozesa advantage eyo okubbako omukazi n'oggagootaanya. N'ekisembayo, tokkirizanga famire yo kubeera nga yeekusalirawo ku maka go, naddala mukazi wo, n'engeri gy'okuzaamu n'entwalamu y'amaka go. Kitegeeza ne bw'oliba ovuddewo balibeera nga bajja kuba nga bagootaanya amaka go. Ssemaka yenna olina okuteekawo shirudi ekuuma amaka go, si buli kyama nti kirina ofuluma. Bigambo bingi otusobola okwogera, naye ebigambo ebyo omuvubuka alibadde nga akula abimanyi nti mu mulamu bw'ensi eno si buli omuntu omubuulira ekirungi ky'ofunye n'ekizibu ky'ofunye. Mwabo b'obulidde ebizibu byo bajja bisaasaanya, b'obulidde ebirungi bajja kupangira butemu na kupangira kulemesa. Tulaba nkuba referees wetuteeka ku recommendations zaffe ne applications, ne bamukubira essimu n'agamba oyo omwana mubbi tomwesiga, naye nga yalayikiibwa gw'olifalinzeeko oli amukubire abeere nga CV yo ekula era ewera, resume ye ebeere ng'esobola okutambula gy'eraga, mbeere bulungi.